okumanyanga nti amaanyi ge yamukolera gaali g'amaanyi. Bobi Wine yayimba bwebamala nga Big Eye bwatuuka bwati ku katuuti ku pulpit yajja ayambadde baleti yali ya black nga yakatuuka bwati Alex Waisha mufumbira n'agimwambula bw'agimwambula ne balete ya red eya people power Bobi Wine n'agimwambaza bwe yamala ogimwambaza n'ayimba ofunye azibande batirira gwe nga tubijjeko nti Bobi Wine munnabyabufuzi nga tubijjeko nti bannayuganda bamwagala naye eyo yokka liba tofaali ku bulamu bwe bantu mmwe njagala tukkirize ekituufu ne kyetwagala. Saawa ya leero Bobi Wine mu Uganda oba omwagala oba tomwagala oba mwagala oba simwagala Bobi Wine mafuta tukikkirize oba tukigaana Bobi Wine capital nene eri bannayuganda both abali ku opposition n'abali ku position kuba saawa ya leero bangi abasasula ssente okunafuya Bobi Wine kitegeeza Bobi Wine business eri buli omu bwakeera ku makya n'akwenda osinga nze nnyinza okuba muwagira oba simuwagira naye nakeera ku makya n'agamba omwana soda byokola by'amaanyi gwe bw'omanya akavimbo kenyinza vimba gwe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otamufunako omukisa omufunako ekikolimo kyokka bw'omufunako omukisa olina ogukozesa obulungi okulaba nga gukuviiramu ekiramu. Manyi bannayuganda be bantu abaagala ennyo kyokka ate bwe bakyawa bubi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bangi abamulyamu ssente bangi abamukoleddeko amannya bangi nga bayaayana okutuukako waali balabe nti waakiri bamuggyako omukisa ogwo era bangi abeegendereza ennyo bye bakola balabe nti tebamuggyako ekikolimo bangi abalwana ennyo ate bamukoleko obulabe bamulumbagane Mwai Museveni abeweere ku nsimbi kitegeeza nti abo nabo baba balya ku Bobi Wine kubanga bw'omuvumu oba ofuna ssente. Kyagulanyi Robert Ssentamu abayimbi bangi abaali bakwatagana naye Mwai Museveni bwe yabayita n'abasuubiza obbawa ensimbi empya n'enkadde ne basalawo balye mu lulime ne mu luzise eno akulaga nti akwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nkukutu eri akwatagana ne Museveni ate Mwai Museveni ebyo atayagalira ddala ayagala bw'osalawo kulya naye kiraga ensi nti ndya ne Museveni Kyagulanyi simwagala era bangi beeyabya kati ng'olwaleero bannayuganda baabakyawa dda oli ne bwategeka ekivvulu bannayuganda tebasobola kukijjumbira kubeerawo mu bungi okuggyako Mwai Museveni nga yabasombedde abawagizi kubanga balina bbaasi ezisomba abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye talina buzibu ku muntu bwe yakugamba oli wa ddembe okubeera gy'osazeewo gy'owulirira emirembe. Bw'oba omwagala mwagale ng'okikakasa nti omwagala. Bw'oba oyagala Mwai Museveni it is okay wabula bannayuganda ate be basalawo bo ne bagamba ffe ayagala Kyagulanyi Ssentamu naffe gwe tujja okwagala. Big Eye abaddewo ebbanga eddene ng'ayimba era ng'abantu bamwagala ng'omuntu. Kasita yasalawo n'agamba nti kati nze ngenze kuyimbira Mwai Museveni era nga ku kampeyini za Museveni Big Eye kwatambulira yayimba ennyimba ne Babebe Cool ne ttiimu yaabwe y'Abakathaline kusaasira n'abalala. Bannayuganda basalawo okumuzira ne bagamba ne bonotegeka ebivvulu yitabe NRM babibeeremu era nga buli ku stage w'alinnya bamugobesaayo bucupa bamugamba vaayo gwe toli waffe. Wabula Big Eye yatuula wansi n'afumiitiriza n'ategeera nti kye nakola kino nakola nsobi. Bwe mba nakola nsobi nzigolodde ntya? Nkoze ntya okudda ku mitima gy'abannayuganda? Big Eye yatandika okukola ebyo ebigatta ku bannayuganda anti ekigatta ku munnayuganda kwe kwogera eddoboozi lye erimu naye nga mugamba nti ekimala tunyigirizibwa. Mu ggwanga mulimu ekitta bantu, mu ggwanga mulimu ekiwamba bantu. Uganda omukulembeze agikulembera olwaleero si ye mutuufu si gwe twalonda. Agikulemberera ku maanyi ga mmundu naye ng'abantu si gwe baagala wabula bafugisa mmundu okusobola okubakkirizisa nti bamwagalirwa mpaka. Big Eye yatandika okukiraba era n'atandika okulaga sayidi nti mbutuufu mbakoledde naye sina kyenganyuddwamu. Yessaawa nzire mu bantu. Bwe yavaayo n'asalawo n'alangirira mu lujjudde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era n'amwaniriza ng'omwana era n'agamba bannayuganda nti oli bw'aba yeetonze lwaki muba temumusonyiwa. Olwaleero tukkiriza nti Big Eye yaliko era mu bayimbi abaliwo olwaleero tewali muyimbi atunda nga Big Eye.
gwe babadde bakuba obucupa naye ate olwaliro bannayuganda bonna bagamba oyo ye Ssaabayimbi asinga abayimbi bonna. Kitegeeza nti ne bw'aba ategese kivvulu asobola okukikuba n'akifunamu ensimbi empitirivu obungi okwawukanako ku bali abeeyita abanene naye nga tebasalawo balya nsimbi za Mwami Museveni kyokka ate baagala bategeke n'ebivvulu bannayuganda ate abanyigirizibwa bagende babawagire. Kati kaba kaseera katuufu n'otuula wansi n'ofumiitiriza n'ogamba nti ekimala kimala kannondewo oludda lumu bwe nsalawo kulya na Museveni kandire Museveni kyere bannayuganda mbeesonyiwe. Bwe mba nsazeewo nti ekiri wa Museveni ekiriyo kyokya kanzire ku ludda lw'abantu batandike okumbeererawo manye nti ntegeka bivvulu byange abantu be bambeererawo n'enfunamu ekyokulya kubanga omuyimbi ne bw'oba oyimba otya nga toliiko maanyi g'abantu oba weerimba kuba ne Mwami Museveni ensimbi z'abawa tasobola kuzikuwa myaka na myaka era atuuka n'alaba nga kuteekamu nsimbi za bwereere tolina ky'omugattako gwe ng'akwesonyiwa ng'akwata mulala gw'alaba nti ono yasitusse ate kati alina erinnya okusinga eryoli. N'olwekyo kiba kirungi n'osalawo n'ogamba nti kanzire ku lw'abantu manye nti bantu be bampagira oba kanzire ku lwa Mwami Museveni manye nti yagenda okundabirira ne famire yange. Big Eye yakoze okusalawo kutuufu era kati ge maanyi ge tulabako gaalina olwaleero. Adde nago kitegeeza bannayuganda bamuwadde obudde than ever before. Naye byonna ebyo nga bigenda mu maaso Big Eye talina kyagenda kujja mu traffic. Ababeera ku social media ku internet tukiyita traffic. Nagambye nze omwana soda webalego wenaaliko osobola oteeka comment yawo wansi nengisoma nga sinnagenda. Mukama wange Icon nkwagala nnyo. Big Eye bwe tukuba flashback ne tuddayo emabega mu myaka gya tubale 2010 awo 2010 tutandikira 2008 2009 2010 Big Eye tumuzeeyo emabega. Big Eye atandika ati Big Eye yali mukwano gwa Eddie Kenzo nfanfe oba nkyogere ntya okutegeera relationship Eddie Kenzo gye yalina ne Big Eye. Ffe abagezaako okwetuminkiriza tunoonyereze Big Eye yali abeera ekazo. By the way, Big Eye n'ebimu ku bimusumbuwa alimu olwa Planned Kid. Ate ekyo kye kyafuula Eddie Kenzo w'amaanyi nti ye yali kaana kambaata ono yali Planned Kid. Big Eye baabeeranga ne Eddie Kenzo ekazo nga basula mu ruumu yaabwe, ruumu emu bagisulamu bombi babiri bati. Naye nga Eddie Kenzo basharinga n'engoye ne Big Eye. By the way, Kazo mwabatamanyi Kazo kasangibwa district of course ebeera Kampala, constituency ebeera Kawempe South. Omwami Kazibe Bashir Mbazira gy'akiikirira mu parliament. Kazo akakalungako bambi katwetedde ba celebs bangi oba abantu abatutumufu bangi mu butaala. Kazo oyo bw'omutunuulira kuba Kazo bwe ntunula abasajja abamu ku batutumufu naawe b'omanyi abali mu Kazo. Big Eye tugambe nti naye yavaawo wadde kati ayinza okubasibwawo. Omukulu amanyikiddwa nga Kaye Wisdom nga tanaba kudduka mu Uganda agenda Canada gye yagenze abadde asula Kazo. Omukulu amanyikiddwa nga ne Bashir yennyini ng'afulukinga ab'e Kawempe nti munnakawempe yapangisa amaka ge hotel yafuula awe yapangisa tige maka ge yapangisa Kazo. By the way, we yapangisa awo yabagambanga ku Black Gate nyino yafulawo hotel kuba Bashir yali yapangisawo bupangisa ebyo batono ababimanyi okujjako nze. Nono omwana ono yakuba oh nana baby you know I wanna love you daily you're my one and only Joshua Baraka. Naye ava mu Kazo abantu bangi abavudde mu Kazo awo. Waliwo ne Charlie wange Oscar Shields mu kituuza ayambaza baserebu ayambaza Fresh Kid kuva yatandika paka ne wali kati gwe buli kakumba kolaba akanyuma manya Fresh Kid akajja Kazo. So ne Big Eye
yali yava kazaawo ne batandika olugendo lwabwe olw'okuyimba. Eddie Kenzo bw'akuba oluyimba mu 2008 olwa ono gwe nnoonya baŋŋambye aliwo alo we yalukubira ali tannakola big talent by then kuba yalukola ne HM owa Sulubada. HM wa Sulubada ye Mickey Wine. Mickey Wine yali mu Firebase at the same time ng'alina ekibiina ekiki nga bakiyita Sulubada naye nga agamba it is just high school nga bw'omanyi nti kale oba eringa branch ku organization yonna eriwo ne wabeerawo ne branch kubeera up to now bagiyita Sulubada high school era Mickey Wine ye headmaster you get agatambulira wamu bwe bakuba oluyimba olwo yanimba ne batusuubiza ensi n'eggulu nti bagenda kukolagana abantu aba dabiri. Eddie Kenzo nazze nga mwana mugezigezi bana abakalaba. Eddie Kenzo yalina talent mu ye nnyingi. Of course abamuzi wakanya nezaalimu ng'emukuba omupiira era n'ensonga ezamubezanga ku masomero gye yali it was football, okuyimba n'okuzina. Kati Mickey Wine engeri kyagula nje yali already mu industry, Bobi Wine already gyali mu industry, yalina connection ku studios ez'enjawulo nga weeziri. Ate big oyo Mickey Wine yali somehow established already okubeera obubeezi muganda Bobi Wine already yali teke gyali kyali kimugattako ku bulamu bwe n'ekirala naye yali atandise okuyimba era nga alinawo ennyimba ze ezikola. Lubaku oluyimba yanimba ne batusuubiza nti bagenda yimba ngaabo era ffe munnange ebiseera bye twali baana bato nakati era tuyinza okuba tukyali ani tunyumirwa nnyo kubanza akayimba yanimba kanyumira nnyo nengamba nfunye edduwo ey'amaanyi naye baakolakolaawo ne babaako ensonga zaabwe ze bataaleeta mu mawulire lwaki baayawukana. Ono n'asigaza Sulubada high school, ono n'atandikawo big talent. Big talent bwetandika yalimu abayimbi bangi abaagitandika nayo abaagiyingira mwe muli omukulu Big Eye. Era Big Eye muldi agamba yali ye you get abakulu nga by the way n'oyo Gerson wa Boy Gravity omutujju bangi Tipswizi yalimu nga dancer after all n'atandika ozina Jostedi sewa ye yaganirayo yakonera omwo nakati ali omwo sewa baleete ku buugi sewa temumanyi yadde n'oluyimba sewa n'olumu bonna baali omwo mu big talent. By the way kyaliyo ba Pia Pounds bonna baali bakonedde omwo. By the way Pia Pound muwala alabika bulungi ali talented nesima kisumbwa gundi Pia Pounds. Era ensonga lwaki mwana abayimbi aba abamu abanene nga tuzo ku side endala babi. Pia Pounds yamala ebbanga mu big talent nga mukama we Eddie Kenzo wa amaanyi nga tasobola yadde muwa yadde kakolabo amuwa amafuta amupushing. Wabula nga tuli mu covid awo Pia Pounds agenda akuba oluyimba olwali olw'amaanyi era baneka Stan alina ettima n'alukubira mu budde obubi obwa covid nga teri bivulu era teyalufunamu. Twende tupaate oluyimba bwe lwali lw'amaanyi Eddie Kenzo bonna ne tubayitamu gye bali ngendo laba amuwadde kolabo naye nga amuwadde ku luyimba olwedde oluli established ate olw'amaanyi nga kugamba kiringa bookera ku makya ng'olina ekisambi ky'enkoko olina ava n'agamba asoda kugaseko olusingo after all nga tekirina kikiyamba lwaki tewansanga ali eri ku ntula ngamba soda ekisambi ky'enkoko kiikyo. Twende tupaate olwedde yali w'amaanyi ate obudde obukenze teyalinawo oluyimba lw'amaanyi ne batuula mu twende tupaate. Tuli ku Big Eye. Big Eye yali w'amaanyi nnyo era simanyi oba neguba mukisa. Big Eye yalina ennyimba ze yakuba ez'amaanyi nga production lyrically n'omuyimbi yennyini ng'owulira ennyimba z'amaanyi. Twasinga mumanyira nnyo kusula indicator n'akuba nnyo ennyimba nga physically fit amugowine aya. Ennyimba nyingi ze yayimbaawo mango juice yo sweet life ezo ennyimba zonna zaali z'amaanyi. Kati neebuuza obudde obwo
Big Eye amagezi yagajjanga wakuba tukkirize tugaane Big Eye w'obudde buno ffenna tumwagala era nze mpagira ndi ttiimu Ssaabayimbi Blood yafuumuuka. Big Eye yafuumuuka. Simanyi oba olunaku lwe yakeera ku makya n'agamba kaneegatte ku Secure the Future oba lunaku lwe yafuumuuka siyinza kulimba. Kuba Big Eye yali creative. Big Eye ng'ayimba ate ebiseera ebyo yalimu olwa ng'akubamuko bamuyita batemu batugamba mbu ye lugafulo abamu ye hip hop kati tutabula okutontoma eno story ya muwala gwenjagala this time namusanga ebyo ng'ennyimba ze zinyuma bulungi kati natugesa ningamba oba ennyimba zino Big Eye bazimuwandiikiranga buwandiikizi kuba ennyimba ezaddakaawo ng'amaze okwa atandise ekibiina kye Big Music Entertainment Big Music International avudde yegassa ku Securing the Future ayina ennyimba ze yazzaako awo ezitategeerekeka mullo tuli ku facts ezitategeerekeka okujja kwa lulimba lwe yaddamu luneeno abanjagala bwe bajja nfaamu nambe esonyiwa nga baddamu oluyimba lw'omuyaaya ali eyo wansi simanyi South Africa eyo wansi eyo ennyimba ezaddako nga yegasse ku ludda luli zaali tezi era ndi omu ku bannayuganda abakkiriza 10 ku kyennaakyo nti okubwa obucupa it was among Big Eye hits. Big Eye yali afuna nnyo mu kumukuba obucupa natuuka n'okulowooza nti oba Rasta yeseetinga bamwokya obucupa kuba ekyamazima Big Eye yenga y'omuntu si mwogezi mbwave yakola statement ez'ekisirusiru eyo Big Eye wadde ki Big Eye si mwogezi Big Eye si ye muntu ayinza okudda mu kamera n'atandika okweyogeza eby'ekisiru si yeye Big Eye si ye muntu asobola okujjaawo n'akola comedy si kikula kye era mu kutandikamu abaddeko nga ntandika nabagambye oba ekimusumbwa alimu lwa Planned Kid mumpulira mundaba namba tukulira tukulaba kati mu process eya ng'agenze ku Secure the Future hit ye y'amaanyi yalinga bucupa nga kwajja talkability omanyi wano music wa Uganda yayonooneka bw'oba tolina mawulire ne bw'oba oyimbanga ennyonza Blood kabaka waani era weebazenga nnyo abasajja abalina ennyimba ezikuba nga bafuna bookings naye nga tebalina mawulire mubeebaze nnyo kyo kibala abayimbi abasinga bakola stunts mu music gye ziri naye ate eryo n'ebyapeniga nga si stunts. Big Eye obucupa obwo bwamuvuga kuba yali talina oluyimba abakubidde husband material nga title y'oluyimba esoundinga okusinga oluyimba era nga bangi abamanyi nti Big Eye husband material era alina oluyimba bayita husband material naye nga bakugamba mpuuliramu ekigambo ekiri mu husband material nga tokirina naye nga lukuba mu process naakuba oluyimba nga bagamba ne mu nsonyiwo munveeko mulekera okunkuba obucupa bangi tebalumanyi abasinga balutegedde wano. Big Eye singa yali creative enough era nze point yange ngamba Big Eye omu ku bayimbi abaafuna omukisa gwe tutamanyi gye gwava nga Eddie Kenzo waliwo omusajja yangamba nti Eddie Kenzo yali atambula ng'ali mu masaŋŋanzira ali ku bibye kati waliwo omukisa ogw'amaanyi ogwali gutambula nga bagusindise wa muntu mulala nnyo ne gubula kati gwali gubula ne gulengera akavubuka akaali ku street ak'ekyanga ne gukatomera ka Eddie Kenzo kati ne Big Eye kuba Big Eye singa yali artist ng'ali creative process y'obucupa eyo yennyini yali agijjamu ekintu ekiramu bannayuganda oba omanyi mu art tulina kye bayita ekintu kinjaga mu kyegendereza nnyo omuntu kasaakuwa okutu oba akukuwadde mu bubi oba akukuwadde mu bulungi delivering ekyo kyoyagala ekikuli ku mutima kino kigenda mutuukako oba mu bubi oba mu bulungi. For example Isma All Access ebigambo bye yali eyogera mutimbagano byali bikosa aba struggle believe it or not naye mwali mu obudde bwe yakizuula nti bampa obudde
n'abawa information era yali mumumanyi era nga wamaanyi ku network ano teri awakana nti Smart yali wamaanyi wadde bye yali ayogera byali binyiga majority era abasinga nga tujjeko okwebuzaabuza Esima mwamwagala amaze kufa nga bwe guli bannayuganda gy'emize gyaffe nga bwe kiri ku mugenzi Moses Radio. The facts must be told. Moses Radio mwamwagala amaze kufa kuba ne Moses Radio we yagenda ofiira yali atandise okukolapsinga musically kuba obudde obwo yali atandise oleeta Angel Music nga tebakyakwa kuba nnyo ne Wizo atandise okuba ennyimba ezo ezaalinga ezifaanagana maama romantic call nga zigenda okitegeera mwamwagala nnyo ng'afudde. So gwe naawandaba bannayuganda bano boola blood ne bo bakola kibi ne balinnya ku mitu gwe Kasoofa bagenda kwagala ya assurance mbeera nayo bayinza n'obutagamba kituufu ne Kasoofa. Big Eye obudde obwo nga tumuwadde amatu kuba buli yagendanga ku kivvulu bukyonna kyonna ekivvulu ekyabeera mu ggwanga Big Eye n'agendangako teyayimba niye enkeera lwayo Big Eye omu ku bantu abaatoppinganga amawulire yabeeranga ku mawulire Big Eye baamukubye obucupa eyo yokka yali achievement mu bulamu bwe. Obudde obwo yali abalirawo omupiira ogw'amaanyi n'abala ekiddako niye olaba obucupa bwagenda ozikira bwete ntuuka n'ekiseera nga n'omu kuba obucupa tekikyakola mawulire. Gwe nagambira nti no Big Eye alayika abulamu kakuliye TV akatini oba si ekyo ng'Abaganda bwe bagamba nti obukulu buwoomya ttooke ate ne baba ne bagamba omuntu bw'akula eri ebintu ebitukesera nga takyasobola bikola. Kiringa bookera ku makya n'ogamba nti muzeeyi wange Dani Mugule yayimba baala baataliwo oba muzeeyi wange Sebatte yayimba ebyo munnange benkugamba okwewalanga abantu bakuno babeeko mbalaga ensiko ne bookera ku makya n'omugamba yimba okwepica nga takyasobola ng'emyaka nagyo. Ne Big Eye alabika yeekamula nnyo naggwamu kubakkiriza gaana. Big Eye ng'ennaku z'omwezi zaali mmeka 3 olunaku lwe yagenda e Kavule sina lwa Kavule lwokatudde emabega baide fa balina Uganda abasinga mu sose kulaba ano Kavule n'ennaku z'omwezi nga 4 Bobi Wine olunaku lwe yadda mu Uganda lwe baali bategese omuntu na ku kisaawe Entebbe balyoke bamukwate bamutwale embirombiro. Big Eye lwe lunaku lwe yasooka okufuna kulaavu y'abannayuganda okubanga edda kuba olunaku Big Eye omu ku bayimbi abeesitula ogenda nno na Bobi Wine nga Bobi Wine alina n'ababaka ba parliament ab'NUP abatagenda abaamuteegera ewe mu maka ge ne Big Eye yavuga emmotoka ye n'agenda era baamukwata mu mukaako. Awo bannayuganda Big Eye we yasooka okufuna traffic ku internet ne ndowooza nti nawe ajja kubalawo ekitambula n'atabala n'ensirika n'enninda. Kati juzi waneeno nga bagulawo headquarters eza NUP Makerere Kavule kaggwamu buggwi kuba awo ne Bobi Wine yamuzza mu maaso bw'amuzza mu maaso n'amwendoosinga abasinga ne mugamba nti amuggyeko caveat ne mugamba nti amutadde okumanyanga nti amaanyi ge yamukolera gaali g'amaanyi. Bobi Wine yayimba bwe bamala nga Big Eye bwatuuka bwati ku katuuti ku pulpit yajja ayambadde baleti yali ya black nga yakatuuka bwati Alex Waisha mufumbira n'agimwambula bw'agimwambula ne balete ya red eya people power Bobi Wine n'agimwambaza bwe yamala ogimwambaza n'ayimba ofunye azibandi batirira gwe nga tubijjeko nti Bobi Wine munnabyabufuzi nga tubijjeko nti bannayuganda bamwagala naye eyo yokka liba tofaali ku bulamu bwe bantu mmwe njagala tukkirize ekituufu nekyetwagala. Saawa ya leero Bobi Wine mu Uganda oba omwagala oba tomwagala oba mwagala oba simwagala Bobi Wine mafuta tukikkiriza oba tukiganda Bobi Wine capital nene eri bannayuganda both abali ku opposition n'abali ku position kuba saawa ya leero bangi abasasula ssente okunafuya Bobi Wine kitegeeza Bobi Wine business eri buli omu bwakeera ku makya n'akwendoosinga nze nnyinza okuba muwagira oba simuwagira naye naakeera ku makya n'agamba omwana soda byokola by'amaanyi gwe gw'omanya akavimbo kenyinza ovimba gwe
ekyo ekintu kyokka kyeyakola Big Eye nali mmanyi agenda bbala omupiira ogw'amaanyi. Obaddeyo olulimi bazibandi matiri aludde mu remix ne bw'ateekamu buteesa akagambo Bobi Wine ke yasoosaako ofunye mu ddoboozi lya Kyagulanyi ne bwe yandikazeemu buzzi eyandibadde y'amaanyi. Neninda ne konsati yennyini obudde buno yabadde esobola kuba Bannayuganda tulina weakness emu tutijja. Munnayuganda atijja ne bw'aba kyatijja agenda tutomera mu maaso eyo totubuulira. Ffe kasa tusalawo kulumya bayaaye tutijja n'ebigendo tukosa. Obudde obwo nga Munnayuganda atijja Big Eye bwe yandikoze ku makya n'agamba ntimbye Lugogo. Tubadde tugenda abayimbi bonna badde bagenda kuba obudde buno buli muyimbi buli manager buli promoter anoonya selfie ya Big Eye yagala oba gaana.